ebya Pastor Aloysius Bugingo ne mukyala we Teddy Bugingo nga bano be bakulira House of Prayer Ministries. Yevuddeko mu kimenyi bulungi nti byatuuka mawulire nga galaga nti abafumbo bano obufumbo bw'abaana babiri bolekedde okusasika oluvannyuma lwa buli omu okwogerera munne amafuukuule nti ono mwenzi ayenda ku ndiga ze nti ono ate anyima omukwana nga mumanyi ebizibu by'obufumbo bibeera naye wayitawo ennaku mbale bonna ne bava ne bakkiriza nti obufumbo bwabwe buyuuga era Pastor Bugingo n'ategeeza bannamawulire nti ye obufumbo abukooye bibyo bitalaze nti ate baddiŋŋanye wuuyo boolekedde ate mbu ate bono ono yajja n'emmundu mu kyaki nga yagala kuba ono omusomo gunde Katonda n'ataasa Pastor Bugingo gye bivuddeko mbu ate kakati Pastor Bugingo wuuyo agenze mu kkooti y'entebe yagala divorce. Kakati no olunaku lwa leero wabadde ayogerako n'endiga ze Pastor Bugingo azitegeezezza nti ekyamuwaliriza ku nsonga ezimu ezamuwaliriza okuba nti ateekayo divorce papers mu kkooti y'entebe yategeezezza endiga ze nti ebyasinze omuwaliriza kwe kubaako nti omukyala Teddy yeekubaana ne Bambega ne balikodinga Pastor Bugingo ng'ali bwereere so ate n'ekirala nti asuubiriza okuba nga balina akatambi k'obusiigu nga Pastor Bugingo n'omukyala Teddy nga bali mu kikolwa ky'omukwano. Pastor Bugingo kyagamba nti akitidde kuba ye muntu wa Katonda nnyo so ate waliwo n'amawulire oba n'oŋŋambo eziyitayita mbu akatambi kayinza okuba nga kafulumye dda so weewaawo siyinza kugamba nti oba mukanoonye kuba kimenya mateeka era siyinza kwagala kugezaako kuswaza muntu wa kikula ng'ekyo omuntu ddala owa Katonda so byebyo Pastor Bugingo ye divorce papers yazitaddeyo dda mu kkooti esangibwa Entebbe era alindiridde be yawaabidde okugyako divorce papers yagambye nti abaana be bonsatule kuba kuliko omukulu ddala ow'emyaka ali mu 29 n'omulala n'omuto ddala ow'emyaka 4 yagambye bonna abazzaayo agenda batwala ku DNA abakebere omusaayi azuule kituufu nti ddala babe oba si babe naye yagambye nti ye obufumbo tebukyasoboka kuba na mukyala Teddy ye ate Teddy ye yagamba nti wezibeera ensobi zaaliwo nga Pastor Bugingo yakola ensobi ye obufumbo bwe taliirwedde kugamba nti busuddewo kuba bwe baali balayira mu bulungi ne mu bubi era bwe buno bubi bwayogerako Pastor Bugingo yategeezezza ng'ali mu kyaki ye yategeezezza abantu nti weewaawo nti ennaku zirimu okusoomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu ennyo yagumizza